Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Onachiwanuka? Kale. Basebo ne banyebo. Ebintu byachiwanuka nga tubitadde bali awo. Oluvanyuma lwa wiki ewedde twagenda okuva waneno nga balunywa gazako bagamba nti bujja kutya. Naye tumulete wiki nabeeko kyayogera. Wiki eno yasobodde okuba nga afubutukayo. Wabula mu ngeri y'okufubutukayo eno teyafubutuse atiyo yatufubutukiddemu. Era bwate n'abaako n'ebyama byazukusa ng'agamba nti bire byonna gye tuliko biva ku ffe abalutusa buli olukya. Kati muganda gwali ali mumugoberera anagamba nti bagiwa abamawulire kati ababukedde bangobye naye nze n'omuntu wange kusimba era nti era asinge kusimba bwagambe bano kale ekituufu kyakala kitegeera bajjeabula bakataliiyo abuda ndi mu tawuni kale nze bwalina owamawulire ogonze kusimba ye yamugamba nti balina okuwa ssente olina kusooka kumukuba bukubi bajje zikuwa. Nze mbagambanga nnyo nti ebiseera ebisinga okuwangalanga ennyo kukulabisa ebinene. Kale nno nange njakola kubate nga mbategeeza kino. Nga wetwakera ku makya ne tusetinga obusawo ono. Kati ate waliwo omulala avaayo ng'alumiriza omukulu balunywa okumubba. Era ng'ayogerwako ku ssaawa eno ye Muzeeyi Bakidaawo ye wuuyo atuuse kati. Yanazira miliyoni zange 2 ng'agamba nti agenda kumpa omulango gukukudde TV mukonsati y'abaana bange yanasibula mu talenti eyaliko obligato ne mubalira ssente cash ne muwa ssente n'endagaano yengiyina endagaano eyo ng'agenda kumpa omulango butaano buli lunaku okumala wiki 2 kubukedde TV nti ayinayo eyatayimuwe yayinayo omulango yasasulidda sente ateekayo n'akuŋŋaanya kati alina ekizibu ayagala muwe ssente nze nange balunywa nanziba ne flash yange tegamwerako akalango teyampa yadde akalango n'akamu mu bufuumuze balunywa atubbisa ddagala nakizudde okuva lewalisa omusawo we. Bwatyo omusajja omugezigezi bwatyo Muzeeyi Bakidaawo okubeera nga akkiriza nti bamubbisa ddagala agamba ne yeewuunya ddagala kika kyere bannange olw'ensonga akubira balunywa amasimu balunywa tagakwata oluusi lwabeera agakute n'amugamba musajja eyo ensonga yaggwa tulisisinkana mu feezi 2 yeggwe gwensoose okunyaga ombeeredde ki naye gwe manyi mulala naye nze nemanyi nzekka era omusawo w'entaba kubaayo nange sandidde mu Wolokoso kakati tuddangamu mulabako balunywa n'essimu ze bwe nzikuba tazikwata okumanya ntubbisa ddagala ati omulogo we nga bwe yavuddeyo genjagala balunywa namugamba ate ssente zange nakugamba atya ye nga ŋŋamba nti talina ssente zajja kumpa ng'ekyo kyaggwa oba yampisaawo sinze ensoose yankwata obujega nenzikiriza ne naakaliwe aba yanzu naye nakati bwe waleeta omusawo we nannyonnyola ebintu bye yannyonnyola nti yazaamukolera ku bintu bye byonna nemanya ni muganga Katonda omusajja ono atubbisa ddagala mutuufu nange yanzibisa ddagala. Muzeeyi Bakidaawo okulira ku linnya lya balunywa nga lirimu eby'amazima byonna mu ggwanga oba ekintu kyonna kikwata ku ky'amazima kyonna mu ggwanga abasigalamu akakunkuna era abatannamutegeera nga balunywa alina okubakubira Bakira omulanga nammwe muguwulire. alina mayinja balonkinze NGO eya Peace for All eyanoonya kubbirayo bantu naawe ati balunywa ate naye akyasaba obuyambi ate kati naye atandika okuyamba bagenda kubeera nga basaasanya njiri ya mirembe nga naye abafuzi temuyomba temulwana ebufuzi tebitwawula kakati ebyo enjiri y'emirembe talina gitaasanya nga yatubba badda asooka atusasuli kakati oli mu Wolokoso live kakati nkuba omulanga era nkuba omulanga mukulu balunywa n'omusawo abadde
tuweebwa eddagala otubbisa eddagala munyambe bannange oba nange mwali mwandogeramu bataata munyambe balunywa taata nyamba oleete sente zange nategedde nti waliyo eddagala eryanziba naye kubira omulanga bannanga nabakubalunywa yenna bakiddawo amubanja yanziba esente z'omulango emiliyoni 2 amulabyeko yenna eddagala kati eno twalifuludde lyawedde omusawo ge yavuddeyo ebokwekulisa wano obwekitiibwa bakiddawo ng'akyatendereza omusawo ono nno ffe gwe tuyita owabalunywa balunywa nga ye agamba nti tuleme mutendereza nnyo mwatu kubanga ne kitaabwe yamuzaalukuse dda olw'okumutegeera nti ono munywanyi mu ffere era bino balunywa yabitugamba taata wenyi agambe n'agamba oyo nze namuzaalukuka dda kubanga ye byakola obalina mukoddomi we ali Dubai yakola omusajja agambye omwami bayasimanyi so nti bwe kibanga olwaleero omwami eyo yakolera abantu nabagenda ne musetawusi ne bafuna sente yankolerako kakati ate ye lwaki yamanja yanonya lwaki ebisangwa gyasindika musetawusi kijagamba nti kati mugende mukyono kati mufere butezi bana abayaya abeerako yanonya akolera ku nze erinnya linnya bwatyo omwami Kiwanuka oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu kitawe yamuzaalukuka yasese n'akinaguka n'agamba ye yeewuunye nnyo olw'ensonga nti omuntu bw'atyo bw'abanga agamba nti tamumanyi ewa kitaawe ate yamanya atiyo atya n'amanya n'amawulire agakwatagana okubeera nti yamuzaalukuka ekyo ekibuuzo nange kyannemye okuddamu oyogera naye yesebo anti balunywa agamba mbu yakuzaalukuka anti ffe balunywa atugamba mbu yakuzaalukuka ebintu byokola tabitegeera bya kiferefere ekitegeeza balunywa ategedde nti kati mu famire abadde yayingirira ddala ono ye wolokoso kale nyongere kubuuza kola jasekwatenga otumbudde empologoba enungi ey'eddembe munywanyi wanono tukyagera maaso kukosi ne wolokoso amacago olunaku olwaleero kale mu Sebutemba w'omwaka gwa 2019 kabula katatu sabale amasafu ga laavu olw'omukwano mupya ogwali gutuusa mu kibuga Kampala wakati w'omuyimbi amanyidwa nga Grace Khan kosa n'oyo omwami yali eyafuuka oba gwe tuba tumanyi nga maneja we wabula tugenda okuwa bineeno nga munywanyi ono afuuse omwami oba oliawo era kati era nga kati tugenda okugamba bino ng'omunywanyi ono gwe tukutegeezako kojja kitonsa ebiseera ebyo twagenda obikuwanga tusindisa asitamye nga bakira alinga gwe tuseesaamu obuseesa nga bigambo bye tumugamba byaseesaamu ng'omukwano kumubuganye nga bw'owulira wano nyongera otegeeza bannayuganda kigenda kunsazaamu kwongera kumanaginga era sigala mu managinga kubanga gwe mulimu gwange nga manager kakuba nti ffe abaddugavu tetumanyi kigambo management kyeki basalawo okumanaginga omuntu buli kintu kyonna ekyetaagisa okimanaginga naye omwana ayogera akuba kalyonso agamba nti wamuyungayunga omutima gwali gumenyese anti era ndikojja ezo ensonga nteeko zikwatamu wabanga yali ati blockchain nansisinkana nekibanga kati astabilizinze ogwo gwe mulimu gwange kyongera okulaga nti ensonga y'obwakojja gyenkola tesibaamu neesibe bwatyo nno kojja kitonsa atutegeeza n'agamba ng'omuntu omulamu yenna mu nsi muno abeera ne fiiringi era bwatyo naye musajja abeera alina fiiringi eri omuntu naddala gwayagala ekirala n'akapate akabaga akamukolebwa kamwongera nnyo fiiringi lwa nsonga yalabira ddala nga mu butuufu alina okugenda mpozi ate ayongere okufunyisa naalongewako olubuto wadde ngono si ye yalufuna babatyo ne bazaala omwana eddaki buli muntu yenna alina feeri iwamma so saagala muntu aveeyo atajajinga omuntu agambe nti lwaki yafunye feeringi abatalina baana abatali baana bato naye ate era nga nze omuntu omukulu nga kojja manya engeri gyenjo kyandolingamu kubanga tosobola kugaana kusanyu kubeerawo kubanga eryo lyatondebanga liteekeddwa okubeerawo omuntu bw'olina n'omuntu nga yakuguka mu nsonga ezo tomanya okuguwangawo we buli babagambyeko nti yankoledde pata ekwata mayembe ojja wangi abeere ng'asanyusa abalala nga gweobulikumba lero babagambyeko nti pata gye yankoledde yabadde ekwata mayembe oba mizimu yabadde yassali
Kale sebo. Nkugambye ebiseera ebyo yali tasalikako musale Love ngewasaza mukabi era nga munywanyi kino oyinza okuba nga oyinza obutakitegeera bulungi naye kyetukutegeezaako n'omuyimbi ono Grace yakyogera lunwe nti buli kimu kyayogera ebiseera ebyo buli kimu kyeyagezaako okubate nga atubuulira saawa eyo tewaliwo yali amukase nga nekisinga obukulu ebiseera ebyo yali tagudde ddalwa okwogera bino kitegeeza nti yayogeraga ngategeera bulungi era nga laavuye mugudde ku jjoba ate mu llo So bagamba kimu, I love him, he is my man, I love him, he is my man. Mwagala namukoledde pati wetwabadde ku pati walabya nesamba walabya ngobereri kigeza ndi mukyala we omubwati ebyokwekeka ente ogenda kufa ogenda mbula mu bulala bwe tutamanyi tuli ku nsi kunyumirwa kolalita ate nabisigadde kino nkyogera nga tewali ankase. I love him, he loves me, he supports me. Banne ku bintu kojja kitonsa byankolera sirina nakkakibwa kugamba kintu kyonna nze bino byenjogera sibyogera mbula kuba ngudde ddala tebankase era bw'aliba agenze mukama ajja kuba mutu tewayagenda kunjajinga kuba abasinga kumwe mwenna abali abajajinga abantu abavuma abantu ku Facebook mwenna mubaddeko mulaavu mwenna mubalina abantu bemwagala nemonene wenalinga noono bwena ex wange mwandekaniranga niyo bakutaawa kati banjagala and I love this guy. I'm being honest. I love him, I love you wherever you are. Kuba y'omusajja namuleeta namufuna era ye waali ate talina gy'alaga. I love you kitonsa yensonga ki nakoledde pati eyo nkwagala nnyo ze bino byenjogera sibyogera mbula kuba ngudde ddala tebankasi ate bino mbijja ku llo bwatyo eyali abijja ku llo birinza okuba kati nga byatabuse nga takyabijja ku llo sinakindi nga mwana muwala ono yandibanga alina ekikwa ekimugaana okubeera n'abasajja olw'ensonga wowulirira bino nga kakati ebadde laavu tekyaliwo bweto laavu yaweddewo nesambuka ddala negenda nekulukuta negenda mu nnyanja Nalubaale newankubadde nga birimu okwekaza nga ye Grace bwategeeza wano nti ebya laavu batusiba bubadi bali mu kiwaanyi oluvannyuma lwa mpozi omwami Kitonsa okuvaayo nayanjula mukyala we Naalongo mpozi bwe babadde bali ku kabaga kaabwe akakolera omwana akakiika mpozi akatongoza omwana n'avaayo n'agamba nti ono ye mukyala wange Naalongo gwe njagala bwe nti era ebyo byonna bibadde si byaki wano Naalongo yasinzidde mpozi n'agoba bukawa bwonna bu Grace buve ku mwami we Kitonsa olw'ensonga kati akomyewo mu full swing. Yes, navaayo nenjogera nengamba me and him were in a relationship but tekyaliwo ekityo tebyali bituufu amazima gali nti nze ekyanzijayo okwogera bwentyo management yange yatuula ne baŋŋamba twogere bwe tuti tuyiseewo ennyimba zaffe ago gaali mawulire okitegeera okuwangaala kuno ku birthday Grace gyatutegeezaako gye yali akoledde Kitonsa sebo ebimu ku birabo Kitonsa byavaawo nabyo kwolwo olunaku bwe mwali ne kakisi tetusuubira ati Kitonsa kwolwo olunaku yasula awomereza era bw'oba ojjukira akayimba ka mwami Kapalaga baby kakwoyo kakisi. Yes, we were just doing fun for the other people okulaba banjagale bantekeko focus and ekikolebwa you get case osobola osiima omuntu ena asobola osanyuka I did it sigena kyegana kubanga kyali ku camera. Yes, so mwekyo that is sikiraba mu buzibu nali nebaza kojja gwe labo wagisoma otya okitegeera. Yes, so that is it and tewaliwo big deal. Okusinziira ku mulongo Katolu wa Mother Honorable ate mpozi omusuusuzi w'ensonga agamba nti ye bwebanga yali standing akali kabadi mwana muwala ono kamumenyera bwerere wa nsonga tekamukolera kubanga Kitonsa gwe yakolerako akabadi ako oli mutabuzi wa ddagala ganda. Omwaka oguwedde twali tugubaliriza waliwo omuwala eyavaayo bamuyita Grace nga alina maneja we omupya bamuyita Kitonsa ne batugamba mbu bagudde mulaavu babiri. Olwaleero nkugamba wano omuwala avaayo atugamba nti baali bakola sitanti okuvaayo okwerangirira nti bali mulaavu babiri. Kati sitanti Kitonsa ye mwennyini atunda bwe yali akolerako sitanti agamba mbu yafuna feva abantu ne baagala music we munaye n'omuyimbi ne bamwagala Grace. Oyo omwana ayiga ebintu bye babikola sitanti bagikola ku bantu balina mannya. Kitonsa mutunzi wa ddagala lya Ganda alina
erinnya stanti weba ayagala kukola stanti agikole ku Bebe Cool kuba Bebe Cool alina erinnya agikole ku Mr. Kisemakula stanti gyeziri era tewaliwo mutawaana kuzito kubanga music alina embeera eya controversy z'okola nolwekyo eyo stanti yoyo omuwala tesusuubira nti yakola kubanga ate erinnya leera si eryamanya eryabiveeko akube bukubi music akole bukozi music mulungi ajja kuba watitumu ono ye Wolokoso Weekend Taxi